Abantu bangi bali mu kwewuunya engeri President Kagame gy'asobodde okuwangulamu akalulu ebitundu 99 ku buli 100. Olwo n'alekera ababadde bamuvuganya akatundu kamu kokka. Gw'abadde tagoberera ebyobufuzi bya Rwanda jakutegeeza nti kino si kipya. Omulundi President Kagame gwe yali akoze obubi yafuna ebitundu 93. Ogwo gwe mulundi gwe yali asembeyo okukola obubi. Oyinza okwebuuza Kagame ajja atya okufuuka ow'amaanyi bw'ati mu Rwanda. Ebintu ebisinga okwagaza Kagame kwe kuba nti agezezzaako okugatta abantu babiri, Abahutu n'Abatuusi, nga bakolaganira wamu. Mweno video tugenda kulaba ebintu ebitonotono ebikwata ku Kagame n'ensonga lwaki abantu abazze nga bamuvuganya azze nga abawangulira waggulu nnyo. Paul Kagame yatandikira mu Uganda ebyobufuzi nga yabeera mu Uganda ng'omubunzibunzi we yava okwegatta ku bayeekera abaali aba NRA nga mu kiseera kino Rwanda yalimu akatabanguko olw'ekitta abantu ekyaliyo. Kagame ng'omuntu eyalina omwoyo gw'ensi ye oluvannyuma ng'amaze okufuna obukugu n'obumanyirivu mu kulwana bwe yafunira mu baali abayeekera bano aba NRA yasalawo okuddayo ewaabwe asobole okuyimiriza ekitta abantu ekyali kiriyo. Era bw'atyo mu bbanga ttono nnyo mu 1994 yafuuka Minister of Defence ate era nga ye Vice President. Era mu mwaka gwa 2000 nga President yali aliko avuddeko n'afuuka President. Era bw'atyo n'ategeka akalulu mu mwaka gwa 2003 n'afuuka President mu butongole ng'alondeddwa abantu mu kalulu. Era nga kati Rwanda agikulembedde okumala emyaka 24. Oyinza okwebuuza bintu ki Kagame ebimuwadde obuganzi okutuusa mu kano akaseera ng'abantu bakyamwagala bwe bati. Okuva lwe yajja mu buyinza alwanyisizza nnyo ekintu ky'okusosolegana wakati w'Abahutu n'Abatuusi. Era n'akituusa ne ku level nti tosobola kwogera kigambo kyonna eky'obusosoze wakati w'amawanga gano abiri. Nga kino kyongedde emirembe wamu n'obumu. Era kaweefube gwakoze okugatta bano abantu ababiri yemu ku nsonga lwaki akyalina obuganzi bwe buti. Ekiragezezzaako nnyo okukulaakulanya Rwanda okugijja wansi we yali okulifuula eggwanga eryeyagaza buli omu mu nsonga z'enkulaakulana, mu nsonga z'obulamu ne mu nsonga endala nnyingi nnyo, nga kino nakyo kimuwadde obuganzi bw'amaanyi mu bantu bakulembera. Ensonga endala wali ebigambibwa nti si nti buli omu mu Rwanda asobola okwesimbawo, ng'abantu bangi bagezezzaako okwesimbawo naye nga tebasobola kuyitawo olw'ebisaanyizo ebimu, naye nga bino babiteekawo olw'okubalemesa. Ekyo nakyo kigambibwa okuba nga kye kimu ku bintu ebimusigazza nga w'amaanyi nga talina bantu basobola kumuvuganya ab'amaanyi. Okugeza ng'omukyalo nayitibwa Diana Rwigara agezezzaako mu mirundi mingi okwesimbawo nga President naye ng'alemesebwa. Naye bino byonna bitunuulira newankubadde nti ayinza okuba nga abamu abaggalira nga tabakkiriza kwesimbawo, bw'okitunuulira kinafu nnyo kiyinza obutamulemesa kuwangula akalulu, naye wabula kisobola okusala ebitundu wawangulira. Katono nnyo gw'alina bizinesi nga weetaaga akalango akayita bakasitoma abo, oba oyina mudaala oba oyina ki kyonna, enamba egy'oli mu kulaba gy'ogenda okusindikako WhatsApp message osobole okumanya ebisingawo. Bibyo bitonotono bye nsobodde okufunira. Kwebaza olw'obudde bwe era nkwagaliza ekiseera ekirungi.